anti nagambye nti program yaffe wagiddwa aba King Diso Media Uganda be bagiwagidde. King Diso Media Uganda kampuni mwosanga empeereza eri ku mulembe gw'ensi yonna wamu n'ebyuma ebiri ku mulembe. Tukola amawulire, tukwata video, saako n'okukuba ebifaananyi ku mikolo ng'egy'embaga, okwanjula, okuyingira, birthday parties ne baby shower. Tukuba obulango bw'amaloboozi wamu n'obwa TV era n'okuwangula abayizi ku bikwata ku by'empuliziganya. Tusanga Emmengo Kakeeka okumpi ne Ssettendekero wa Ssaabasajja Muteesa One Royal University. Tukubire ku simu zaffe wammanga noti 752 592 noti 64 ne noti 394 817 nya noti not. King Diso Media Uganda. Enjoy your memories. Okuva ebuvanjuba n'ebugwanjuba tewuliriza Radio Kyenda kawumuza mukaaga Royal Fama. Radio eyogera ebituzimba, ebitunyumira, saako n'okutuwa amawulire mu budde obutuufu. Eno ye Kyenda akawumuza mukaaga Royal Fama. Yes, all right. Anti noleo tukomyewo ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omusanvu 2019 programu agaliko ne Uncle Peter mwenkuwera byonna ebigudde mu ggwanga saako n'eggwanga lyaffe Uganda saako n'ensi yonna ate nkuletedde gano ag'olwaleero agava mu ggwanga ly'e Iran. Gano gava mu ggwanga ly'e Iran. Agava mu ggwanga ly'e Iran galaganga agava mu ggwanga ly'e Iran gagamba nti bakakwata bambega ba America 17 bakwata bambega ba America 17 nga bano bakola ne ba CIA ekitongole kya CIA abantu 17 nga bakola n'ekitongole kya CIA bakwatiddwa ensi ya Iran era nga n'abamu basalidwa gwa kuttibwa. Lwaki? Kino kididde minisita w'ebyokwerinda mu Iran yategezza nti abakwate bano bonna babadde bakuŋŋaanya bwino ku nfo zaabwe bakolera ebintu byabwe bya nuclear. Bakwatiddwa abantu 17 nga bakolera ekitongole kya America kya CIA babadde bakuŋŋaanya bwino mu bifo Iran weekolera nuclear, barracks z'amagye saako n'ebifo ebirala eby'enkizo. Abantu 17. Ate ye President wa America Donald J. Trump yasambaza ebyayogeddwa ab'ensi ya Iran era n'agamba nti no bya bulimba nti bo tebannakwatako bakesi bonna ba America. Era obubaka buno yabuyisiza ku mutimbagano gwa Twitter bw'atyo n'ategeeza aba Iran n'abaga balekerawo okulimba ensi nti bakutte abantu baabwe 17 abakolera mu kitongole kya CIA. Naye nga njagala okutegeeza ku lunaku lwa Sunday minisita w'ebyokwerinda Mahmoud Alave yalaze akatambi oba ka documentary nga bakwata abakessi bano ab'eggwanga lya America era kalagiddwa ku National Telefine eya Iran. Kati awo simanyi oba Donald J. Trump yayogedde naye abikakasa lwansonga minisita w'ebyokwerinda mu ggwanga lya Iran yalaze akatambi nga balaga okukwatibwa kw'aba abantu bano 17 aba CIA abadde baketta eggwanga lyabwe era nga nabo basaliddwa gwa kuttibwa. Bino byonna biri mu ggwanga ya Iran. Katukomewo ne akanumero kaffe akaddako.